mazuku gatibwako mugenyi wange Mwami Richard Baguma ye health communication specialist wa bya mawulire ate mukugu nsaba obuuze ku batulaba ku Soul TV omunyo ku makya. Tubalamusizza bannanga batulaba ku makya mwebale kulaba omunyo ku makya. Nsasira nnyo baganda baffe ne bannyinaffe aba ekereziya enkatolika olw'okufiirwa Ssaabasumba kitaffe mu Katonda. Nsasira nnyo ababadde bamuntuusaako n'emirimu gye tubadde tukola Father Ruzindana Ensambya Sister Nakabuye Egogonya mbasaasidde nnyo. Mr. Baguma loza otandikira nga tunagenda mu mulamwa ng'oli communication specialist. Mu ntandikwa jogedde nti oba oliawo ensonga ya okufa kwa Archbishop ekwatiddwa bulungi kuba kati tumaze okukitegeera era mu mawulire agavuddeyo n'ebiwandiiko ebyavudde mu kkebero omubiri gwe kwekebejja omubiri gwe baatugambye nti yafudde mutima naye babadde balinga oba abaluddeoko okututegeeza ekituufu naye ate abantu abakulu nabyo bwe bityo bwe bitera okubeera ebiseera ebisinga kyogereko eddakiika emulyuka. Ndooza yakulira eddwaliro ly'e Rubaga ye yabadde nga bwe yayogedde nti yabadde omusawo wa Ssaabasumba personal doctor Dr. Sekitoreko emyaka egyo giwerako. N'ayogera ensonga waliwo kye yayogedde ng'amaliriza report n'agamba nti kyetwalabye ekyasse Ssaabasumba kiri consistent kiri consistent n'obulwadde bwe obulamu bwe bwe tubadde tumanyi kikwatagana n'embeera z'obulamu bwe nga bwe tuzze tuzimanyi. N'olwekyo omusawo bw'ayogera bw'atyo of course okimanyi nti mu byaffe ne bwe baffe abaana amawulire bwe muba mwogera ku bulwadde bw'omuntu waliwo kye bayita ebyekyama confidential byonna birina ekyo kikulu nnyo nnyo ate ku musawo n'omulwadde we ate kyo kikulu nnyo okusinga n'ekyaffe eky'abaana amawulire. Naye olaba nti engeri gyeyayogedde ng'agenderera okugyawo ebyo byonna ebyabadde bigira ate ng'olaba n'okwegendereza okwabaddewo abakiikirira ab'eŋŋanda abakiikirira ekereziya babadde ku tiimu eyakoze postmortem okwekebera kiki ekyasse omuntu tekibeeranga nti abantu mulina okubeerawo abasawo bakugu kibakola bakimanyi bakikola bulijjo naye kino lwakuba mwabaddemu olwoyisa oluvuvumu bwekityo bwe kyakoleddwa so that kijjeewo ndowooza Ssaabasumba twandibadde tusabira omwoyo gwe twandibadde tumusabira awummule emirembe. Ebyaffe ebyokuvuvuuma ewaffe mu Banyankole tugamba ngu tehaliho fiire hati ne kimwisira takwefeera akwati bwe wafudde nga Katonda bwe yayagala. Ssaabasumba yafa ku lunaku olw'omukaaga ssaawa zaalinga 3 okusinziira ku kye bategeezezza naye olunaku ne luziba olw'omukaaga olwa Sande ne luziba nga amawulire tegana kufuluma ku kiki ekituufu ekyamuse ne olwa Mande lwe tategedde olunaku lw'eggulo ndowooza zabadde ssaawa nga 9-10 lwe bategeeza nti yafa kirwadde kya mutima heart attack. Kyembadde nkubuuza wale nti olowooza amawulire gakwatiddwa bulungi kuba buli mu mawulire buli lwolwawo okutuwa amawulire oba okuwa abantu amawulire balugunjawo ebyabwe era obeera mu mawulire tusoma nti obeera okulyetinzewo embeera ey'olugambo okusaasaana. Ndowooza oluvuvumo wenyini weluva wenyini awo. Nze sirowooza nti oluvuvumo luvaawo kyendowooza nti oluvuvumo lubadde lugenda kubeerawo lubadde luteekwa buteekwa ne bweyandifudde essaawa eno ne mukola postmortem ku ssaawa eyo oluvuvumo ndowooza lubadde lugenda kubeerawo era nze mba sigenda kwewuunya bw'osisinkana omuntu n'agamba naye ripooti y'abasawo gye baleese naye sigikkiriza nekyo nakyo kisoboka tokyewuunya kana omugamba nti gwe togikkiriza ng'ani
ndyanga ng'omutunuulizi w'ensonga so ekyo ky'oluvuvuma tekisobola kuggwawo ku lw'embeera ze tulimu n'ekirala nti nze taata wange namuziikanga 18 ogwokubiri yanywa juice omukozi yamuleetera juice yanywanga juice ekiro yafunanga ekyokunywa yanywa juice ndooza kusanga 6 z'ekiro naye ku makya yakomawo okumuwa juice omulala ne breakfast nga mu buliri we yali bw'atyo teyakyusa teyasituka teyakola ki naye era bwe tugira nti funga b'oluzungu nga bwe tuli era ne tulemerako twekebejje naye nga twali tukimanyi obulwadde bwe nga tubumanyi ebyafaayo by'obulwadde bwe nga tubumanyi eddagala lyabaddeko nga tulimanyi naye still netugamba nti twekebejje era ensonga yemu gye baatugamba nga bwe mumanyi obulwadde bwe nga bwazaaki mubeeramu akatofaale ako ogundi ekolotinga kugira mu kifo ky'okubeera nga etambula nga liquid nga ate egira nekesiba bwe katuuka wano ku musuwa ogutwala omusaayi ku mutima ne gukazibikirawo naye ate temwali struggle okugamba nti oba yagize bwati nga bwe yeebaka nga yeebise bulungi bwe yagenda so nze ekyo bali nakakiraba ku taata owange ng'emyezi n'ebiri teginaba kuggwa oyogedde ku mbeera eyo nti eyembeerayo nti olw'embeera eriwo ekyo kisuubira nti ate osuubira n'okuba nti wajja kuvaayo abantu abamu bagambe nti ne postmortem report tetukanya nayo tetugikiriza singa muzeeyi wange embeera yali alina gwayomba naye nga ku muliraano gwali gwayomba boyombera ttaka balina enkayanaoba wali ogwakayanyi naye baki oluusi twali tandisa okulowooza oba yakikoze so omwami Ssaabasumba Doctor abadde musaale kwogera mu lwatu ensonga ezo ezikwata ku human rights eddembe ly'obuntu okusingira ddala bwe wabeerawo okutulugunya n'obutali bwenkanya okunyigiriza abadde ng'avaayo n'ayogera ate nga tatya nti ono oba mukulembeze ono ng'avaayo waliwo ekintu kimu ekyamulemerera nja kukigendako mpola waliwo ekintu ekyalemwa kyabalema bona okwogerako nga omuntu omu omukulu azadde omwana si mukyala we ow'empeta ekyo kinamulabako ekyamulemerera era nagambanga nabadde mbagamba n'okuŋŋamba nti bwenze nsinkana archbishop ono nga sibyamirimu sibyagundi njamubuuza nti naye ekyo lwaki kyabalema okwogerako oli musaale oli musajja wanene ekyo lwaki kyagaana naye mbadde sinabawaliwo ndowooza oba oliawo ebyomunda omanyi wewe obeera musaale naye nga waliwo ewotayita naye abadde musajja ng'ayogera ku nsonga ezikwata ku bantu kituufu Soul TV kwoli munafa tulaba tuyiseeyo buyisi olw'okubeera nti ensonga nkulu muntu mukulu wa kitiibwa mu ggwanga Uganda awo tuvudde ku maaso nga olwaleero olunaku lwa kukungubagira Dr. Cyprian Kizitobanga abadde Ssaabasumba owa essaza Archdiocese ye Kampala ku side ya Kereziya ekatolika twongera nnyo okusaasira ab'ennyumba ye n'eggwanga lino okutwaliza wamu naye ate ekikulu tukyogeddeko olw'okubeera nti embeera eno weeri kati yenkola oba oliawo nti buli muntu omunene oba omukulu buli lwafa era wabeerawo amawulire agayetingana n'obuliawo n'obutakanya n'ekituufu n'abasawo ne bavaayo ne baga nti obuliawo kyekino ate obuliawo ne wabaayo amaloboozi aga nti nedda obuliawo kati embeera eyo yemu obuliawo etuwadde tuleetedde oga nti tukyogereko nakyo kitegerekeke nti obuliawo twandibanga twetaaga ku baka ebintu ebimu bye tuleka ne tubivaako ne tubirekera abakugu kubanga avuddeyo n'aga nti kino kyatambudde bwe kiti ate ebintu ebimu abuliawo tubireka tukwaniriza nateera tutambula wamu n'aba Cats and Deo Surveys Limited aba Cats and Deo Surveys Limited bafuuse ekyokuddibwamu eriggwe ayagala ogula ettaka ategeka okuzimba
bwobanga weetaaga ettaka oba oyagala gula ploti oteekwa bekwatakoka bantu besimbu bantu bamazima abacats and dale surveys bakozesa technology y'omutindo kakasa nti ettaka lyogenda ogula tuufu awo nno ngisonoziwayo ng'omanyi nti kyogula kyekituufu bali matuga mairo 10 okuliraana ekuba eryambuka erigenda ku Matuga Health Center 2 yambako kufuna ekyapa basobola okuyambako okupunta ettaka lyo ate n'okugoba ku transfer forms byonna ebyo babikola ate ng'ekisinga nti bantu beesigwa bakolera ku kyapa n'ebirala bwe bityo ku nsonga yennyini etulese enkyaleero nakutegeezaako nti Parliament yayisa etteeka ku byobulamu National Health Insurance Scheme etteeka lyali biiru kati wetwogerera Act of Parliament etteeka kasita limalo ebbago kasita limalo okuyisibwa Parliament libala lifuuse Parliament wetwogerera lirindiridde President okulisaako mukono awo ligende litandike okukola oba liteekebwe mu nkola twogera ku ntegeka ey'ensawo eyawamu nga bannayuganda buli munnayuganda alina emyaka 18 ng'oyina ensimbi oyingiza ensimbi oyina income yonna ng'oteekwa buteekwa bakikakatako okuba nti oyina ensimbi z'otoolako zigende mu nsawo ey'ebyobulamu ate bw'obanga weetaaze yenna munnayuganda bwanga yeetaaze okufuna ebyobulamu obw'obujjanjabi ng'agenda bugenzi mu ddwaliro tewali kusasula nsimbi nga ofuna ebyobujjanjabi ebyomutindo ate nga weebiri mu mbeera eyo nakutegeezaako nti ensi zonna ezitwetoolodde ezisinga zonna enkola eyo gyeri era MPs oba members of parliament n'abantu abamu nga omwami Bagoba gy'otutegeeza entegeka eno bagirindirira dda badde bagamba nti yalwawo n'okulwawo naye ekyennaku kyekyokubeera nti gavumenti kusaawa esembayo yabadde egezaako kati okugjayo entegeka oba ebbago lino mu parliament ng'egamba nti waliwo obutakkaanya obadde bukyaliwo wakati wa gavumenti ne key stakeholders bageyogera ku key stakeholders mu private sector awo nno wetuletedde abamanyi ensonga eno kuba Richard Baguma nga bwemutegeeza abaddemu mu nsonga z'ebyobulamu ebbanga ddene ate ndowooza nti omukwawo obaoliawo baatuukirirwa mu consultations ku ntegeka eno yennyini eya National Health Insurance Scheme Bill kati Act of Parliament ndakiika bill yogera ku National Health Insurance Scheme bukulu ki obuli mu National Health Insurance Scheme obulamu bwe bugagga kituufu so bw'oba oteeka ssente mu byobulamu bwo oba oteeka ssente mu bugagga bwo okay eno muno mu bulwadde bwente bwena kise waliwo abakimanyi mu district zino ez'Eruwero nawo nawetoloddewo National Health Insurance Scheme kibeera muno mu bulwadde kibeera kutereka eddagala n'obujjanjabi naye nga tonaaba kulwala nga weterekera ddagala na bujjanjabi nga tonaaba kulwala sebwente bwenkiraba nti oteekayokko ku kasente no nawe naye Baguma n'ateekayo ne Apollo n'ateekayo n'omulala nezibeerayo ne wabeerawo obujjanjabi bw'oteekebwa okufuna buli lw'olwala tukiyita nti like a standard package, standard benefits. Okay. Waliwo byoteekebwa okufuna buli lw'ogenda okufuna obujjanjabi ng'olina akakongeko akayinsuwa ng'ate malwaliro insuwa gewamwa. Kino kiba kitegeeza nti era ne National Health Insurance Scheme bw'olaba okunoonyereza okwa gavumenti ensimbi bagamba nti tukozesa 10 ku buli 100 ku ssente zaffe ez'abantu ababulijjo kusasulira ebyobulamu. Eyo percentage eriwo sente nyingi. Tulina abantu abawerako abalemererwa okugenda kunoonya obujjanjabi lwakuba talina kasente ku ssaawa eyo.
ne roza omusujja nga gukukubye n'okulinda osooka ofuneyo ku kasente ogenda ofuna obujanjabi roza ng'omwana ali bubi olina okulinda ogenda ofunayo akasente n'olwekyo ekigendererwa ate lino etteeka wano ffe gamba ffe tuludde n'okukola okuliisa Kenya, Tanzania, Rwanda baba balina fund National Health Insurance Fund, National Hospital Insurance Fund bakita kintu kirala naye nga kyekimu ng'abantu bawaayo ku kasente ne balaba ne kabeera nga kali wamu mu pool mu insurance nga balina amalwaliro oba ga government n'amalala aga you call it private not for profit gatali gakola magoba nga agekerezi ekanisa oba emizikiti osobola okugendayo n'akakongeko waliwo ebintu byoteekebwa okuweebwa nga lwakuba waliwo oteekayo akasente kati nga mu tteeka lino erya Uganda kyali kiroozebwa nti waliwo be bayita actuarial scientists ababalirira nti insure wandibadde osasulayo kenkanawa okufuna bakibala ku mmotoka bakibala kufa abafuna insure ezaffe bakibala ku insure ez'ebizimbe byonna ebintu byonna abo be babala nti bw'oteekayo bwezi ojja kuba ofuna ekyenkana wano kankuwa ekyokulabirako nali nsevinga nensure nga nsevinga 40 buli mwezi nga bwe bukadde 4 n'emitwalo 8 naye nga nteekebwa okusevinga emyaka 10 okufuna kinali okuddizibwa sente zange ezo oba bwenfa nga ensula yange tenaba kuddayo aba family yange okufuna sente naye baabana ne bagamba nti ojja kuba otaddeyo abukadde 48 naye bwe tutuuka kuzikuddiza bw'oba ofunye entono ojja kuba ofunye obukadde 68 kumpi 69 nga zeeyongeddeko obutono zengenda okufuna so kati baba bakibaze nti baba sente bo bazikozesa bamanya engeri ne bafuna naye naawe ne bakuwa babe wadde akasente kabeera katonotono babeera bamanyi nti bw'okabawa basobola nga bakaterese kasobola okukabeera nga kalina amagoba gakabeera nga kazaala mpola n'ogenda okuzeetaaga oba okwetaaga obujjanjabi ng'olwedde zeeyongeddeko ziriko nti bwe mba nfunye butandu oba accident oba obulwadde bwonna obusobola okunnemesa okukola incapacitated esente baba bazimpa nawe emyaka 10 nga tena bakuddawo bwe mba nfudde family yange esente eyo insurance ey'omuntu owa bulijjo ati insurance eby'obulamu eno gye twogerako egamba nti for example ekyokulabirako baali bagamba nti kisobola okuba nga babaliridde nti ojja kuba owaayo emitwalo 10 buli mwaka kitegeeza nti ojja kuba owaayo siringi singa 85 buli mwezi naye bw'olwala n'ogenda mu kujjanjabibwa oba ofuna obujjanjabi obuweza emitwalo nga 25 ekyo bwe kyali kibaliddwa because engeri gye kikola nti ffenna tetulwala mu mwezi ogwo naye ffenna tuba tutaddeyo buli omu abaire ataddeyo kasente kati alwala afunamu naye gavumenti nga biri bye bayita specialized services ebya kansa okujjanjaba emitima ebyo bibeera bya gavumenti kuba byo bya sente za waggulu so etteeka nga erigamba nti still gavumenti ejja kweteekamu sente mu byobulamu specialized services okukola kye bayita infrastructure okukola ebintu ebinene okuleeta ebyuma ebinene okuzimba amalwaliro okuzimba store z'eddagala okuzimba amayumba g'abasawo ebyo bijja kubeera nga bya gavumenti ekitegeeza kisobola n'okuyambako gavumenti okukozesa ensimbi zino zebadde eteekamu buno obulwaliro obutonotono mu byobujjanjabi bino ebisookerwako esobole okukola ku bino ebinene olw'okuba nti buno obujjanjabi obutonotono osobola obufuna ng'oyita ku insurance naye ate omanye ekyenjogera bulijjo ebintu by'obulamu saagala ebyobulamu bwaffe saagala tubisibe nnyo ku balala ebintu by'obulamu bwaffe njagala bitandikire ku ffe so olaba nti usually abantu bajja ne bagamba nti obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okunzijanjaba n'otandika okutanaaba mu ngalo n'otandika okufuuweta sigareeti n'otandika okulya emmere etali ntuufu n'otandika obuteefaako lwakuba omanyi nti waliwo agenda okujjanjaba obutadde eri naye wano kiba kiyamba especially kati nga omanyi abakadde
bogenda kumukolera ensuwa ebyobulamu bwa bagala basasula ate ezisingako kufe ababulijjo kuba manyi ate abakadde bagenda nnyo mu ddwaliro ate bye baba beetaaga biri bye bayise specialized services kati ensuwa ezaffe zino ez'amagoba bwogenda gwe nga emyaka gyange nga baagala 85 ate muzeeyi wange baagala iba musaba nyingiko kati eno ensuwa eno ya government national kiba kitegeeza nti n'abakadde akasente era kabeera keeko osobola infact n'okugamba nga bw'oba wasente z'obukadde ogamba nti ab'emyaka 7 okudda waggulu abo tebagenda kusasula naye at least nabo banaafuna package eno ku kasente akatonotono basigala bafunamu ekinene nti abakozi abafuna omusaala bateekeyo ebitundu 4 ku buli kiku n'abakozesa aweeyo 1% kwegamba ebyo zezaali embalirira naye nga etteeka lino ne pensioners oba balina okuteekayo pensioners awo wewali omanyi awo wewali debate nti pensioners bwe baba bafuna pension waabwe lwaki tebateekayo ku pension waabwe Okay, Soul TV program amonye ku macha yagenda maso tuli mu kitundu eky'ebyobukulembeze tunulidde entegeka ya gavumenti okujjanjaba bannansi nga kunganya sente ne tuzisa mu kitavu ekyawamu ate bwe tubanga tufunye obuzibu bwonna nga ogenda bugenzi mu ddwaliro kye bayise National Health Insurance Scheme nga gavumenti kati kyetuniriridde ekulaba nga president asaako omukono okuteeka eryo ate tulabe nga obalina akoloba terikole katono nnyo utambudde amawanga baguma Tanzania, Rwanda, Ethiopia, yona baina national insurance schemes or baina national insurance packages bwezityo enkole eyo ekuzitya impact erichi chintabuli mixed results kati nge Tanzania bwe batandika the health insurance fund teyali ya buli muntu yali abakozi ba government kati bali batandika nga bagamba nti abakozi ba gavumenti kumwe tugenda kubanga tusalako ne government nge bagattirako kwa muri bakozi ba naye bagenda okulaba nga bafunamu kati babeera nga bakyusa bakigazia katono nnyo baguma awo tujja okutandikira mulafa ali ku Soul TV program amonye ku macha tusaba nti tuwumulemu ate bwe tukomawo wenyini we tujja okutandikira twetegereza entegeka eya National Insurance Scheme tambula etya nekola birungi ki ebiri mu ntegeka eyo nalwaki entegeka eno ebadde esimbiddwa ekuli ebanga ddene tova ku Soul TV ndine mwami Richard Baguma ate nsuubira nti mu kitundu ekiddako twandibanga tujja kwegatta ate ku mugenyi waffe omulala naye abeereko byayongereza ku ntegeka eyo tulina ne ba Cats and Dale Surveys tovaako bwe nakomawo nja kubuulira ebisinga ku Cats and Dale Surveys. Soul Television, Femunyo. Hello? Police! Enze kayibana banange muje munyame ngude mubakemu. Bante mutatu banekede kantu. Ayo data we. Bakutemudde wa. Ibyo muwendo byange byona babitutisaho yiri ngaruke baranze nsite kuyikwata ko bayinda konga baresemu bo. Kayibanda sente nga mwezi. Sente zona bari zitutaneni bandekera mukama nayamba. No kubuza police kwa nyini kati ntwala mugwe. Kayibanda atakoze. Abuza police babye byokubene baleka sente. Tekisoboka. Bandeka tunibiriza mukama nayamba gwe buramu bwange. Ali wali atundira wali. Byafanye mugire mukwate omusajja wali. Mukama nayamba drink alimu ekyama atenga yatongozebwa ba UNBS.
Ono wino olupapula olukwekula ebyama kati afuluma emirundi ebiri mu wiiki owamande nga epotana aleese ebikambwe kiki ddala ekigenda mu maaso mu ggwanga ebibuuzo 35 by'entiisa ku nfa ya Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga tukuleetedde ennaku ze ezasembyeyo ku nsi nga tannafa tusube ebikwata ku musajja Mbega eyalanga okufa kwa Ssaabasumba emiranga emirambo n'omusaayi ebyamakumpuko empya omutulugunyizibwa abantu amagye ne baminisita boogedde ekituufu ekyagoba Supreme Mufti Ndirango Ekibuli n'ebyabaddewo ng'azirikidde mu motoka mweyabadde yeesibidde abasuubuzi b'ewa Kiseka basattira omukazi omujjasa amaliriza ddiiro okukeddiza omusuubuzi yasimatuza okuttibwa e Sudaani alojja abatta Bannayuganda obugege mu Noopo ebiri mu kafubo ka Bobi Wine n'ettuli eyajje mu Amerika olutalo lwa sipiika ebyabadde mu ssimu ya Museveni enkambe gye yakubidde Kadaaga mu mbuzi ya Erika ebyama ku nsibuko y'omusalaba Yesu baamukomerera ku musalaba oba ku muti tukuleetedde ebyama byonna ku nsonga eno lwaki gwaliwo nga ne Yesu tannajja mu by'emizannyo ebintu 29 by'otamanyi ku Abdalla Mubiru abawagizi ba kesi ze baamubuusa omwala e Lugogo nga bakooye notisi enfu Magogo fufa gireko osigale ku by'obufuzi abakugu bamulabudde abasambi 10 e Bulaaya abasinze okusala kirabo nga balwala olutatadde bw'osoma amawulire nga tosomye bwino oba tosomye mawulire. Abaliko abakulu mu magye ga ttaka 10 bakwatiddwa ku bigambibwa nti batandise okuleeta endowooza y'amagye okuwamba gavumenti bano kitundu ku bannaabwe 10 abaliko muli ku mazzi abalina endowooza eno wabula abamu si bakusibwa olw'emyaka. Akulira Palestine Authority President Mahmoud Abbas era nga ye President wa Palestine adusiddwa mu ddwaliro Germany yekebejjebwe nga bategeka okulonda ababaka mu Parliament mu May nga 22 ne President nga 3 July okusookedde ddala mu myaka 15 onanywa nnyo sigala nga zanafuwa mu bulamu. Abakulu eggana banoonyereza ku kise dolphin 6 ezigobye ku mbalama z'ennyanja n'okulabula abantu obutalya ebyennyanja bino nti byandiba ebyobulabe eri obulamu. Mu February dolphin 1011 zaafa Mozambique. Omuwendo gw'abafiiridde mu mataba ya Indonesia ne East Timor gutuuse ku 13. Embeera ng'esuubirwa okweyongera mu Indonesia yokka bakafa 86 abasigadde be East Timor enkuba etonnya mu bungi amayumba egasudde amalala ne gatwalibwa amazzi. Kampuni eya LG ekola ebyamasannyalaze esazeewo eve mu kukola essimu ez'omu ngalo kuba tekyavuganya ku katale ng'efiirizibwa bufiirizibwa. Ng'omwaka oguwedde yatunda essimu obukadde 28 bw'ogerageranya ku 256 ezatundibwa Samsung mu 2013 eri mu kifo kya kusatu mu nsi yonna mu by'essimu. Lindirira talaga ensi ng'onnyonnyola ensonga ezivaako amawanga agatali gamu okusika omuguwa. Era kakati zino zi F-15 ziyamba nnyo Isirayiri mu lutalo oluli e Syria. Galwanira bya bugagga, katuubagiro ka byanfuna, eby'obufuzi, obusambattuko, endwadde. Kubeera n'eggye ery'omu bbanga ery'amaanyi. Oteekwa okuba n'ebyuma era eby'amaanyi ebirungi. Lindirira omwana w'omwami n'omulangira Kalema ku Soul Television. Soul Television Femunyo.
Soul TV kwoli tugenda maaso ne program omonye ku machama nyanze tusimapolo ndine Mr. Baguma Richard Tekasimire health communication specialist tulide eteka eriayita mu parliament weekend ozewedde eri tegeka okuleeta enkola eyoku laba nti bannayuganda basobola okufuna obujjanjabi obw'omutindo ate ku nsente entonotono nga buli munnayuganda ateekwa kubaako ensimbi zatoola alabike nti asa mu nsawo eyo eneyambako ku nsonga y'obujjanjabi. Tubadde tumubuuza butya enkola eno bwekoze mu mawanga ag'enjawulo ng'agamba nti Tanzania obaolyawo yo ekyayo kikoze bulungiko. Kwegamba waliwo bekigasa abawerako ate ndoozi ekyabayamba batandikira ku kifuula nga kyabakozi ba gavumenti so nga abapoliisi abamagye abasomesa abakozi ba gavumenti abalala bonna nga bayingiramu ekyo ekitegeeza nga bwe tulabye nti kino ekitundu ekineneko ky'abantu abo baba bakiyingiramu kuba okiyingiramu lwakuba oli mukozi wa gavumenti oteekwa buteekwa. Kati ate n'akasalako ne bagira ki ne batwalako akatono bitundu binaku buli kikundu naawe no simanyi rates zaabwe bulungi naye zonna zikumpi zifaanagana ne mu East Africa then naawe nowaayoko now ekiyamba ku ekyo nti bw'ogenda mu ddwaliro waliwo sente ze batakusaba kujja mu nsawo nti ate nyina okuwa consultation fee nyina kusasula sente z'okusinkana omusawo tosasula waliwo kati nga bu tests obwalaabu okukebera obwo nawo wotateekebwa kusasulibwa okusasula waliwo eddagala erisookerwako eryo nalyo oba walisasudde nga wasasudde insurance naye oba wataddeyo katono kuba tewali ddwaliro lyogendamu nogamba nti bw'oba owa siringi 850 katugambe omwezi tewali ddwaliro lyogenda okugendamu ng'ogenda kusasula ne bw'oba by the way nga bakugamba nti lya gavumenti naye nga tumanyi nti oluusi obaayo kowaayo nga owaayo sente ziri wansi wa 8 omwezi tiwali gwogenda okuba naye olinde bwoba omuwaddeyo ku mukomu kiba kitukolera naye kiba kyetaaga okusomesebwa. Nabuuzizza bwangambye nti nzija nabuuzizza bakwano bange Kenya mbadde nsomere Kenya myaka gino egyokumpi wano gibadde nga nimbabuuza nimbagamba naye mwaŋŋambanga nti temulina ensuwa y'ebyobulamu ko nabuuza ne bangamba nti wano oba osasulayo siringi 5 ebya Kenya buli mwezi nyingiko zo ng'omutwalo n'omukanaana mukenda west naye nga abo bembadde nsoma nabo ezo sente ntono okubo because bwe tubaye tugenda okulya nga ze tulya just a meal ekitegeeza z'oli olunaku ezo waayo zesasula yinsuwa naye ng'olabira tebakikola ate bwatuuka ku kulwala nga gamba sirina yinsuwa kati ate bwagenda okusasula asasula 10 naye nogamba naye lwaki izi sente manyi oba tolwala buli mwezi zirabika ngezi nga zosudde because kati ate ku myaka ejjaffe omala n'omwaka nga togenze mu ddwaliro awo ensuwa weekolera nti abantu bano abangi abaleese sente bo tebalwadde kati bano abatono abalwadde zino sente zibayamba ne bafuna obujjanjabi obw'omutindo ekiyamba n'okuyamba kati nga mu bitundu ebyo kiri kibadde kiyamba nnyo okwongeza ku esente ze basasula abasawo omusaala n'ensako omusaala oluusi baguleka ne gubeerawo nagundi yagwo naye zino allowances zino ez'okukola ezo ekitegeeza n'abasawo nabo babeera motivated oyongera ku motivation ey'abasawo ebyobujjanjabi bibeera bitiri so kisobola okuyambako abantu because ne wano kimanyi abantu bajagamba nti emitwalo 10 mingi emitwalo 10 z'abantu abakolera mu informal sector kubafa abakozi ngaffe fezaffe basalako ebitundu 4 ku 100 kutulako ebitundu 4 omusaala gwe tufuna naawe eje package gyofuna naye waliwo gye bayita minimum okugamba standard nti eyo otekebwa ogifuna kyovudde olaba wali kugamba nti abaliko for instance abali disabled abazibe oba baki abaliko obulemu nogamba nti bw'aba takola
oyo kati scheme ejja mukola ki ejja muyamba n'ogamba nti abaana abato under 18 kuba nabo tebawaayo omuzadde gw'omuwerayo because omwana wo bw'alwala ogenda mugavumenti TV program omunyi ku makya egenda maaso tutambula wamu n'aba Cats and Dale Surveys Limited bano bajja kuyambako obanga ogenda gula ettaka kuzimba nyumba ogula ploti ebintu ebyo babirina batunda ploti batunda ttaka bakuyambako okukola transforms okugoba ekyapa n'okulaba nti opunta ettaka n'okakasa nga togenda gula n'okakasa nti ettaka eryo tuufu si mpewo beba Cats and Dale Surveys Limited abali ku Bombo Road mile 11 Ematuga awo wenyini we bali ate bajja kuyamba bantu besimbu bantu bamazima enamba zabwe zesimu kanzi kusomere noti 772 noti 5 noti 55 yesoka atenga ziri ne WhatsApp endala noti 75 noti 192 bitano anamumwenda beba Cats and Dale Surveys Limited abajja okuyamba mu kufirwa ensimbizo ate nga ozikoleredde ibanga dene wandagadde okuzimba wandagadde oguletaka gula ploti wekwate aba Cats and Dale Surveys Limited tujja kusala ate tweyunge ku Honorable Stephen Mukitale Honorable nsanyuse okulaba yembaka ombaka ow'abantu ab'Ebulisa County atenga yomukwabo abadde emaluga w'entegeke mu Parliament eyokulaba nti etteeka lino liyita Honorable yogera ku National Health Insurance Scheme butya obolyawo abantu abamu badde balowooza nti twalwawo tandikirawo Honorable webale nnyo Salt Media Salt TV ne radio tusanyise nnyo bwe musobola okujja wano ekiri owakungu Bombo Road nga muweereza ensi yonna ekisooka njagala kwebaza gavumenti okuvaayo oluvannyuma w'emyaka 12 gy'okunoonyereza neereeta etteeka erigenda okuteeka mu nkola eya health insurance scheme wadde kusooka walimu obutitiizi nga tugireetanga private members bill naye gavumenti nekanya nti kisaanidde kintu kinene si kya private member kubanga baali batumye certificate of financial implication so twebaza gavumenti olw'omulimu ogwo biiro nejja naye ate twafuna okwekanga mu Parliament nga tusuubira nti kati kintu kigenda mu nkola ate minisita yajja nga ayagala okukijjayo ekyo kyatukanga nnyo fe abamu ababadde mu interest mu kintu kino ne tulaba nti tetusobola kukkiriza kukizzayo kabineti yaleeta bill Parliament nenoonyereza report weri kwe kusaba speaker okusaba kwa government okujja health insurance bill tujigobye kubanga okusaba okukukkirizibwa naye subject to plenary so ne tujigoba nebaza mukulu speaker n'abamemba okusalawo report egende mu maaso era etteeka fenga Parliament bill twagiyisiza tulinze president okusako omukono assent awo Uganda naffe twegatte ku nsi ndala ze twasooka n'okunoonyereza Tanzania owulidde kiriyo Kenya kikola Rwanda batandika dda so Uganda twatufuuse odd man out mu region nga kintu kye twatandika kunoonyereza ate ffe twalwawo kukitandika naye ekirungi kya byonna ffe nga abaeconomist bw'olaba nga kintu eggwanga nga lina obuzibu mu kunganya ssente covid yatukubye juzi twatwogera ku bapulezidenti abaawumula abali mu mbeera mbi babanoonyeze kasente ebyo bintu byonna babiyita social protection tumaze ebbanga lino Parliament nga twogera ku nsonga ya seegi abakadde bafune $30 buli mwaka ebintu ebyo byonna social protection ezo zonna baziyita safety net kati kibi nnyo abantu mu ggwanga kubaawo abali obulungi ennyo abajja kulinnyina bagenda gundi South Africa ne India mu ddwaliro naye nga waliwo omusomesa atasobola agenda mu ddwaliro omujaasi atasobola agenda mu ddwaliro so ekirungi kikulu kya health insurance scheme mu luzungu okiyita
equity and equitable buli omu afunamu ate fwe mu misolo afuna ekingi awaayo kingi afuna ekitono naye nakola ki nawaayo akatono ekyo kiyamba mukulaba nti musolo omulungi gwe musolo tugenda maaso n'okufuna ebigambo bya Honorable Stephen Mukitale okulabika nti tuwa endowooza ye ku ensonga eno eya health insurance scheme, national health insurance scheme butya bweyamba mu ggwanga nga lino eryaffe Uganda omuli ebyobujjanjabi ebitali bitereevu bulungi, omuli n'okuba nti abantu baavu tebasobola kwetuusaako ebyobujjanjabi ebyomutindo. Tujja kugenda maaso tulabike nga tufuna ndowooza ye okusingira ddala nandyagadde Honorable bw'obanga okomyewo oyogere ku lwaki olowooza gavumenti mu kiseera kino kyennyini etteeka nga liriko we lituuse kuba libadde lituuse ku level obaolyawo esemberayo ddala, lwaki Honorable gavumenti ebadde etegeka kulijjayo? Gwe mu kulowooza ku lwaki, kuba batugambye nti wabaddewo obutakanya wakati wa Minister of Health ne key stakeholders mu private sector, lwaki olowooza nti kyabadde bwe kityo? Kuba awewali obeeraliikirivu nti obaolyawo President yandibanga atagenda kulisaako mukono. Lino eggwanga kyanaku tulina ba mafia abeeyagaliza bokka abatafaako omuntu wa bulijjo bo kasita bafuna musimbi gwabwe gwe baagala kye bagoba ne batamanya nti wali omunaku ate nga gavumenti olwendebwa kukuuma munaku, kubanga technically cabinet ereta biiru ng'emaze okwebuuza ku bantu abasingako, ate bw'obanga teweewuuziza ku level ya cabinet then bw'ejja mu parliament buli omu akkirizibwa kujjayo. So mu luzungu nsobola kukiyita nti gavumenti yaffe baba it was like hostage government, okufuuka hostage of criminals eri abantu abakifunamu nga private sector, aboolubatu abafuna omusimbi mungi nga bannayuganda babonaabona. Kati abo bo twadigambye status oriented bo mu mbeera eriwo bafunamu nnyo kati nga tebaagala kubasuuza munyago gwabwe. So tusuubira nese kusuubira nti president ekintu kino yakyogera nako kirina mu manifesto ya NRM. Tetulowooza nti bano abatuju bajja kumukola ki kumufuula hostage bo balemesa eggwanga kyeryagala. Consultation zonna ye kyalina okukola president kati alina obuyinza ogamba njagala munyongereremu kano ye kyetumusaba kyetasuubira nti ajja kuba akikolera kusanyusa bali abatuju abeeyita ba private sector nga tatunudde kuki again mu economics eno tugiyita monopolistic competition. Baagala kola cartel abatono nga tebayingiza abalala mu kintu baba bakisigalamu abadde bakifuna. So tusobola kukola mu ngeri ya regulation okulaba abakadde babadde bakola n'abapya abajjamu naddala okwewala okukiteeka nnyo mu ekampuni eziva bweru kubanga bayinza okujja n'amaanyi mangi ne balyawo bana abaakuno. So eyo protection tusobola gikola nti ezibaddewo tugenze tutya. Ensonga njagala gamba bannayuganda gavumenti esobola kuwanirira buli kimu. Esente za seegi zetufuna zisinga zaali ziva bweru naye n'abeebweru nabo bakunganya musolo. So ekirungi kya program eno buli omu abaako kyawaayo kusinziira ku kyofuna. Eggwanga lya Uganda lyetaaga pensions nyingi, lyetaaga nkola nga ya social protection gyenjogeddeko, twetaaga enkola y'okugamba nti ng'eno health insurance scheme omufuna nnyo alina kyataddemu. Eyo bijja okukendeeza gavumenti okubeera ng'esuubiza byetaasobole. Omanya nti watadde mu kintu sente zo kyobola ne pensioni kati tujja agenda ku stage kubanga bintu bino bikwatagana ne pensioni, social protection, ebya NSSF byonna. Kyobola wakati nga NSSF oteekayo
negundi nekuteerako omukozesa nakuteerako naye kati pensioni ya ggwanga yo ate bo gavumenti yekuteerako erigula so entugiyita contributory scheme so kintu kikulu nnyo kijja ate kati lwaki bannayuganda baagala kuwanguzi mu ddwaliro ate nga tebaagala kusasula mu bwerufu so kituliko kano kobadde osogula dakitaali kobadde osasula wansi wa meeza tukikigende mu kyaji ky'eggwanga kugombolola ku disitulikiti ku ddwaliro lya refaaro tusobole okulaba nti covid juzi yatulaze tubalina obuzibu bungi malwaliro gaffe naye bwe tubanga tulina contribution ng'egye tukola ate kintu bw'okiteeka mu ssente oba okibanja amasomero bwe twagabanga PTA twababanjanga kye bakola naye kasita gafuuka ga gavumenti bonna basome ne tujjayo ogundi obuvunaanyizibwa bwaffe so kikulu nnyo abannayuganda bamanye okubaako kye bateeka mu services ate tubanje tusobole kubanja abaliyo banange kasente kaffe tukasasula kino kigenda kite so scheme eno egezeddwako nga bwe bagambye mu nsi nyingi naffe twagala kuyingira kati mu kibiina ky'abagunjufu abafaayo bantu ate tuli mu nkola ya sustainable development goals etukugira number 4 Uganda yasayininga health kintu kikulu nnyo mu sustainable development goal toleka muno mabega leta buli omabe ku participation and inclusion no leaving anybody behind so kino kintu kiri global kikoze we kikola tujja kuba ku bitutereza tutekemu ba regulator tulabe nti kintu kikoze kulwa muna Uganda yenna oba mwana muto oba muntu mukulu oba munakyalo oba wa kibuga oba abawumudde mu government oba abakyakola tulabe ndi ekintu mu luzungu tugamba nti health is wealth so si kintu kyakwejarabya kintu kiri priority ate tujja kubeera n'abantu abakozi mu ggwanga nga balwadde abantu bajja kuba abakozi nga balamu so health is wealth ate economy enungi yeetaaga abantu nga si balwadde. Honorable Stephen Mukitale mbaka we Bulisa County ate katu subire nti ensonga eno temugenda komaawo olwokuba nti muyisize teeka mujengenda maaso mulabikenga ensonga eno mugigoba okulaba nti egenda maaso yitemu nebe president banabeera nga tagitaddeko omukono ng'ekomyewo mu parliament mulabikenga mujongerayo wagira kyemanyi nti mwabaka ba parliament already muli covered mwena insurance scheme yamwe ebayamba ate okulaba nti muvuddeyo muwagire entegeko eno kyandibanga kyekimwe ekiraga nti mulumiriddwa banansi abatayina boogiriro mu mbeera eyo. Well, katuve ekungu kiri owa Bombo Road kono mu studios tulina eddakiika ziringa 2 zokka oba 3 Mr. Baguma. Ndoza umba ku nsonga ekintu kino ku nsonga eno ekintu kino kigezeddwako mu Uganda unere bayogedde kuba mafia kigezeddwako ku Uganda simanyi oba olina kyosolo okwongereza ekintu kino yes ekyo naye ekintu kino kigezeddwako waliwo ekibiina kya NGO bakiyita Save for Health Uganda. Save for Health Uganda ekola wano mu Buganda kati eyeyongeddeko egenda mu Busoga naye ekuzuuga omulimu emyaka egiwera omanyi erinetteeka okulibaga lyakaweza kati emyaka nga 2 era nebaza nnyo parliament okugamba nti yasimbyeyo kuli egamba nno tugenda ddiisa nga tetunaba kugenda because cabinet yaliisa nga 2019 kati emyaka 3 n'okusinga nga lyawo lyetoolera mu parliament naye okuva luli ne luli limaze emyaka 2 so ekyagamba Honorable Mukitale nti eriyo abegwanyiza bamafia bayise bamafia nga bwenoonyeza byabwe ate nga tebafa kubalala kwegamba enkola ffe tugiyita kati bwe tuba twogera mu byaffe tugamba mwefeho enkola kati mwefeeko era baparliament batufuddeko ekyogamba nti president ajja designinga asobola okugamba nti mukyusemu kano ne kano zisirowooza nti wanoona mu Kitale bayita ba mafia bagenda kusinza amaanyi president ate nga president amanyi nti yalaba parliament bwe yali ekyagala alaba abantu bekyali egenda eruweero wano si gye twatandikira okununula eggwanga
Save for Health Uganda muno mu bulwadde ekoze nnyo abantu bawaayo omwaka waliwo abawaayo emitwalo 3 okay kitegeeza nti basasula siringi singa oba 2,000 buli mwezi waliwo abawaayo kutuuka kiva ku mitwalo 3 mpaka ku mitwalo kuva ku mitwalo 2 actually mpaka I think ku mitwalo 3 kusinziira ku package gwe gy'osobola okay n'ekikoze kibakoledde bw'ogenda ku ddwaliro ly'ekitagata shema kikoze bw'ogenda ku ddwaliro ly'ekisiizi abo mbamanyi kikoze okay community health insurance schemes ez'abantu ne bawaayo akatono ne bafuna company agobwa nanyini because gano malwaliro siga magoba not for profit private not for profit gakerezia gakanisa gachi ekintu kino tusobola okikola mu ggwanga alright n'olwekyo bayogeddeko bubonere mu kitali kuba ebyobulamu 41% ku expenditure y'ebyobulamu mu ggwanga tujija mu nsawo zaffe 42% evanga mu badona abagabizi b'obuyambi kitegeeza nti gavumenti eteekayo okukoza eteekayo size entono naye eteekayo ekitegeeza nti kati abantu bano kyagambye nti okuweereza wansi w'emmeeza tusobola okikola naye abakiremesa abakiyimiriddemu ndowooza batujju nga bw'ayogera batemu president ndowooza ateekeko omukono bw'aba alina ayagala byakyuseemu tulina ne gundi ne opportunity y'okukola regulations naye kitambule nga bwe kitambudde okay ali ku Soul TV program omwenyi ku macha kitundu kino kyo wekigenda okukoma tutekwa kwebaza honorable Stephen Mukitale mbaka wa abantu bebulisa county parliament akadde katwadde n'ebigambo opinion jawadde mu program tutekwa kwebaza mwami Baguma Richard Sebwebale kujja ate twebaze n'abalala bonna abadde batulaba okulaba nti mutuwadde obudde katuloze nti enkola eno eneekola eneyongerwamu speed abantu bagirindiridde tulabenga etandika okukola kiteekwa kwebaza ne ba Cards and Deo Services Limited abatambula naffe okuva esawe newetandikira newekoma bano bajja kuyambako era tuga nti weyunira abantu abo basinkane namba z'essimu bwenva ku TV bwenti ojja kuzirabaoko ziwandiike obasinkane bakuyambeko okulabanga okwasaganya ensonga y'eby'ettaka n'okupunta n'okufuna ebyapa byonna bwewayagala gula ploti n'ennyumba nga tojja kufiirwa kwatagana ne ba Cards and Deo Services Limited. Tekwabaza timu yonna ebadde mayoga program timu etambudde bana Arias Sajjabi ne Isaac abatambudde ogenda mu bitundu eby'ebombo kutuusaako Honorable Mukitale timu enene ebadde mu control room Caleb Mulangira Kalema Patrick n'abalala bonna okuli ne Semambo mwena mwami Martin Matumbwe abadde naffe kamera sebo twanze gekadde mu lunaku olw'enkya sibe bulungi mwena ebyobukulembeze mu munnyo ku makya biwagiddwa Cards and Deo Services Limited bafuuse ekiddukiro kya buli munnayuganda ayagala okugula ettaka okumanya ebisingawo basange Matugga ku mayiro 11 ku Bombo Road okuliraana ekkubo eryambuka ku ddwaliro ly'Amatugga Health Center 2 bafune ku WhatsApp namba yaabwe 0772 oba 0750 Cards and Deo Services Limited. Soul Television, Femunyo.